Bano basinkanye mu maka ga Kyagulanyi e Magere era bingi ebitaanyizibwako. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kwogerako eri abakulembeze bano abasabye obutava ku mulamwa okusobola okutuukiriza ekiruubirirwa kyabwe. Njagala okubajjukiza mikwano gyange, waliwo ensonga lwaki abantu batulonze. Waliwo ensonga lwaki Bannayuganda wakati mu kunyigirizibwa, wakati mu kutulugunyizibwa, wakati mu kutiisibwatiisibwa basalawo ne babalonda mmwe. Nkigamba nnyo bakulembeze bannange nti buli woyimirira wadde abakulembeze ba NUP n'abo abawangula baafuba okulaga ensi tebawangudde naye tebawangulidde ku lulubungi. Ono ayongeddeko n'abasaba okufuga ng'abakulembeze so si kubeera nga bannabyabufuzi abasuulirira obuvunaanyizibwa bwabwe. Ebbanga lyonna tunaakulembera abantu babuyita servant leadership. Servant leadership kitegeeza nti tetuli ba boosi wabula tuli baweereza. Enjawulo gye tulina n'abo abakulembeze ababaddewo abalowooza nti abantu be balina okubaweereza, abalowooza nti abantu be bali answerable to them. Ffe tuli answerable eri abantu. Era njagala baganda bange okubakubiriza obutava ku mulamwa gwa kubeera baweereza ab'abantu. Kyagulanyi abakuutidde obuteerabira bannaabwe baali mu lwokaano lw'okuwenja akalulu wabula nga kati bali mu kaseera ak'okunyigirizibwa. Wakati ng'olukuŋŋaana lukyagendera ddala mu maaso, Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ebintu tebinnaggwa kyera bakyagendera ddala mu maaso ne kye baatandika. Bafune confidence emanya nti Uganda nsi yaabwe era bamanye nti teyali nsobi akawaayiro akasooka mu ssemateeka waffe okawandiika nga kagamba all power belongs to the people. Obuyinza bwonna si obumu naye bwonna bw'abantu. Era nga bwe tunabatwogeramu nga bannamawulire bamaze okwetooloolamu, tujja kuba tuttaanya engeri gye tugenda okunnyonnyola abantu baffe era engeri gye tugenda okubalungamya ku ki ekigenda okuddako. Ekibiina kiNUP ne gye buli kati bakyawakanyiza ddala ebyava mu kulonda omukulembeze w'eggwanga nga bagamba nti Kyagulanyi Ssentamu ye yawangula akalulu kano wadde nga omusango gwaggiddwayo mu kkooti ensukkulumu. Bano bagamba nti olutalo terunnaggwa. Ensukkulumu gyeraze nti erina kyekubira, gyeraze nti si neetegefu kuba Bannayuganda bwenkanya, twasalawo ne tujja omusango mu kkooti yaabwe. Omusango bwe twagujja mu kkooti yaabwe twasalawo tuguze mu kkooti ey'abantu. Twakibagambanga kuva ku ntandikwa era tukibagamba nti oluvannyuma lwa byonna okwogerwa n'okukolebwa Bannayuganda be bagenda okubeera n'ekigambo ekisembayo mu nsonga za Uganda. Edith Nabagereka ne Ramula Katumba ku STV Select.